ng'obudde bwakavaako eddiba abakiise mu ttabamiruka wa Forum for Democratic Change batandise okutuuka ku kisaawe Namboole. Embeera yasoose kuba yakwewera era nga bamu bwe batimba ebipande abandi baalabiddwako ng'ebyawo bibawagira bakaalakaala nabyo. Abamu bawaliriziddwa okwambulamu engoye ze bajjiddemu ne bambala ez'ekibiina n'abantu baabwe. Poliisi yo yabaddewo okulaba ng'ebyokwerinda bisigala binywevu nga ku bo kw'ogasse n'abakuumi FDC be yeefunidde. Wadde nga FDC yabadde n'abantu baayo abakola ku byokwerinda, embeera yaludde ddaaki n'ebava mu ngalo ng'abamu ku bakiise ababadde bakandaliridde wabweru wa geeti baagala okuyingira. Entabwe esinze kuva ku kaadi ezibayingiza okubanga zaaluddewo okutuuka nga n'abalala amannya gaabwe kigambibwa nti tegaabadde ku nkalala. Blackmailing a Secretary General when you don't have a signature. Yes, we know the signature of the Secretary General. Ssaabawandiisi w'ekibiina Nandala Mafaabi ensonga zaamusobedde. Mmotoka ezikkirizibwa munda nazo zibadde za munyoto era nga bamu ku baalemeseddwa okuyingiza ezaabwe baazirekedde abakuumi ku miryango. Amyuka ssentebe w'ekibiina mu Buganda Joyce Nabbosa Ssebuggwawo naye kati alemesebwa okuyingira era yasoose kulya mu ttama. Ssebuggwawo bakira avunaana abakuumi okubanga tebamanyi n'abantu bateekeddwa kuba mu ttabamiruka. Embeera bwe yazze mu nteeko abalindibwa baatandise okugguka nga Kano Kizza Besigye Kifeefe ye yakulembeddemu. Oluvannyuma ne Mugisha Muntu yagobye. Bannakibiina abagundiivu wamu ne bannabibiina abalala nabo baalabiddwako nga batuuka. Abagezezzaako okukyankalanya baakwatiddwa ku nkoona. Abavuganya abamu Kataba Ssaabalonzi Nseko bwe baatandise okwekola obusolosolo omuli n'okweyambulamu engatto okulaga obumalirivu bwabwe okuweereza bannakibiina. Kakati nze nsaba abawagizi bange n'abagenda okunnonda singa baba bannonze nja kugenda mu maaso n'okutambuza ebigere tusobole okukuuma obutonde bwaffe obw'ensi. Embeera munda mu kizimbe abakiise mwe babadde bakuŋŋaanidde bwe yasajjuse olukiiko ne luyimirizibwamu wabweru waliwo obukuukuulu obwakoleddwa nga buli omu ensonga enaaginyumyako bubwe. Omudingidi ono ye yalabye ebigambo taabisobole n'akoleezaawo oluyimba. Omusajja bayiwe badeligeti andaana ge bafunye oyo omwami kiti yatunze Kano Besigye yamalako abaye tuli ku Besigye Sebalimbe musajja mukozi mwetowaze agamakomera yasibibwa. Oluvannyuma olukiiko lwazzeemu era abavuganya ne boogerako eri abantu ng'eno bwe babakubira emizira. Kyokka abalala baalabise nga bakoowu era babadde batema bisiki. Solomon Kaweesa, NTV Akawungeezi.